Poliisi ya Old Kampala ng'eri wamu n'eyeekakiri n'abasirikale b'ekitongole kya JAT bakomezaawo omusajja Ntege Abubeka mu nju mwagambibwa okuttira omukyala Lydia Babirye Essengendo ekiteredde mu Kakiri okwongera okwazaayo n'okuŋŋaanya obujulizi. Kino tukisanyukidde olw'okuba nti bayongera okwetegereza ddala ensonga balyoke omuntu omuteeke ku kibonerezo ekimugwanira. Okwaza kuno ebifaananyi tubifunidde wala nga poliisi ebadde ekugira bannamawulire. Omukwaza poliisi esookedde mu nnyumba era egenzeeyo ng'eri wamu n'abakulembeze b'ekyalo okuli ssentebe Grace Katushabe ng'ono atunnyonnyodde ebimu ku bizuuliddwa ewa Ntege ebyekuusa ku ttemu eryaliwo era nti waliwo n'ebisangiddwa nga yabyokya okubuza obujulizi. Tuye basanzemu n'ebintu ebirala kibasanze yalina omusango mu kkooti awo obtaining money tutegeera bulungi kukyagenda mu maaso ensonga endala basanzemu n'obutabu bwa terrorism oba abadde atendeka bannalukalala tetumanyi. Agamba era poliisi yeekebeza ekinnya ekyefaananyiriza entaana egambibwa okuba nti gye yali ategese okuziikamu babiri wabula nekimulemerera okukola kuba omugenzi yali tamusobola nga y'ensonga lwaki yali afunyeyo munywanyi we omuvuzi wa bodaboda okumukwatirako naye eddiiru yali tannagitegeera ne bamukwata. Ssentebe w'ekyalo alabudde abatuuze okwetegereza abantu be bawangaala nabo mu kitondo era be beekengedde babaloope. Olaba omuntu yenna naddala gw'otamanyi livalo n'omunyumba kubanga inspection osobola ogimukolako gwenkago naye weetegereze kubanga ffenna se tulina ogikwataganyiriza wamu weetegereze omuntu oyo alinaani akola ki. Atutegeezezza nti bano balina n'edduuka mwe baagenda ne babaako bye baagula nga nayo poliisi etuuseeyo okwosaako akalwaliro mu Kakiri we baagenda okugula ebikozesebwa. Kubanga waliwo abamu abamulabako n'omukyalo oyo era waliwo edduuka erimu yegenda n'agulako ebyokulya. Ssaalongo David Kaweesa agamba ekikangabwa kino kyali ky'amaanyi mu kitundu era asabye abakyala okwegendereza be bapepeeya nabo. Naye nkubiriza abatuuze nti twegendereze nnyo naddala abakyala singa oli akulimbirimbe nti jangu tugende wano sooka onoonyereze anoonyaako ki kuba abamu balina ebigendererwa bingi okusaddaaka wagala ebyobugagga ng'akulabyeko ka ssente. Asabye kkooti okubonereza Ntege nga bwe kigwanidde kiwa abalala essomo so nga n'abantu abalala bakubaganyiza empawa ku kibonerezo ekimugwana. Nsaba gavumenti omukulu oyo emuwe ekibonerezo ekimugwanira nga bweneebeerabye. Naye tusaba ab'obuyinza bavunaane omuntu oyo bamuwe ekibonerezo ekimugwanidde kuba yajjawo obulamu bwa muntu. Bamuwe ekibonerezo kya mayisa bamusibe mayisa. Yeetaaga okutta nga bwe yasse munne yeetaaga okutta teyeetaaga na kusiba teyeetaaga na kukola ki wabula okumutta. Omugenzi Babirye yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajja beebaka mu ggombolola y'Emmende olunaku olw'eggulo ng'abakungubaze okwabadde ne minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Gen. Edward Katumba Wamala baasabye omukwate akangavulwe ng'amateeka bwe galagira. Evidence yaweeri entaana yabadde agisimye kati ate reasonable doubt. President Museveni naye yakungubagidde Babirye n'asaba abakwasa amateeka okwanguya okuvunaana Ntege kubanga obujulizi bwonna babuyina. Olaba nti abo abakoze ekintu kino eky'obutiitiizi n'eky'obugwenyufu bateekebwa mu mateeka. Babirye ekigambibwa nti Ntege yamuwamba nga nnyo omwezi guno n'atandika okukanda abooluganda lw'obukadde 19 bataasa obulamu bwe kyokka n'amutta nga bakamuwaako obukadde 7. Nteze yakanda abafamire miliyoni 19 kati miliyoni ezo 19 ne bamusindira kukerako miliyoni 7. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.